Munange nze wempulidde akonkona. Ngamba kuba mbadde sirina gwe nsuubirayo yenna. Naye munange onkubye surprise. Mbadde tulina kunsuubira. Naye engeri giwampa ekiraga nti ndi free okuba nga njikyawo. Era wembadde ngamba lwaki sisuulira ku kirabo omwoyo. Munange ogunsuulidde naye era neeyanziza. Webale kusiima. Nsiimya kubanga munange omuntu okubeera eyo mukwano gwa bbaawo n'agamba kangendeyo ye ategedde nti oli eno. Ate ategedde? Golowooza okuva lwe nava wano omutima gwali guteredde. Ate gutya. Nagenda ng'omuntu naye omutima naguleka mabega. Sharifu sinnakutegeera. Ate lwaki? Sikutegedde bulungi. Kirabo, bino ebintu bye njogerako bya kintu kikulu. Olina okuba nga obitegedde. Kale, kaneme kwetooloola nnyo. Amazima gali nti ekituufu nkwagala. Bannange Sharifu. Sirina wenyinza kyebeera. Okuva lwe nava gwe omutima n'okola otya? Ekituufu kiri nti okuva ku olwo nawulira nga nkwagala obulamu bwange bwonna. Kirabo nkubuulire, nze gw'olaba mbonyeebonye n'obuwala. Obuwala bumbonyaabonyeza. Naye kirabo sitannakulabako from day one. Ne mpulira nga omutima gwange gwonna ebiwoowolo byonna nga mpulira obutuufu obisigaza. Era ekituufu, mu butuufu ndaba nti osaana we mukyala wange. Kuba ndaba nti nze musajja kirabo akujjaamu nga nawe wenkulaba nti onjaamu. Nze wenkutunuulira nange netunula nga wenneemanyi ndaba nti tuba tukombinatinga, tuba tukwatagana. Kubanga lava eno enyuma nnyo omuntu ng'olina ssente nga ne gw'oli naye alina ssente. Kitegeeza tuba tugenda kunyumirwa buli kimu kyonna. Akutunula omusajja ngazi naawe omukyala nga bw'okutunula. Mutuufu nkulaba nga oli mu byonna bye nalootanga. Era oba obeera omponyeza buno obuswampaswampa bw'abakazi buwalawala wooli awo. Ndaba nfunye oba bagiyite Mercedes Benz enjaamu. Naye gwe n'ensimbi temuli ba mukwano. Ensimbi si mwana wa nnyabo. Ensimbi si munnange. Wabula nsimbi mukozi mukozesa bukozesa. Era mu mbeera efaanana bw'etyo nze wentunulamu nze naawe twetaaga tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo naddala abantu abayimiridde. Kirabo ebintu bino byetaaga omuntu ayinza okubeera nga akusapootingamu nga omuntu ayimiridde mu mbeera zonna. Kati nsimbi gw'olaba oyo mukozi nkozesa mukozese. Nkozesa mukozi naawe okimanyi ekyo. So kiba kyetaaga nti omuntu ayinza kuwa kusapoti nga nawe oyinamu ekiganye osobola kunkonda bwe Sharifu nina wano ekintawanya milioni 15 nga asobola okuteekamu ki akasente nenkakuteerako awo nga nagwe embeera osobola okundaba ngamba Sharifu wana ayinamu ku buzibu bwe mba kusomedde tiwayi ninamu nange ekinzoganyamu ng'osobola okugamu kiki bebi n'osindikamu kyokola ki eyo sapoti ennungi tukola ki. Naye ate gwe ensimbi gw'oli naye ayinza n'okuba nga akusimba busimbi luseke nga talina kakuwabula nga ye mu kusimba oluseke buli ssaawa gwokola ki nga gwamuteekamu. Weetaaga omuntu nga wondaba nti sente nzirina nyimiridde ate nga naawe oyimiridde ogamba nga sente ziri wakati zizanya buzanyo we wati Sharifu kirabo ye support ennungi tuba tukola ki kituba twetaaga. Kati ate ekirala kirabo kankubulireyo ke mbadde sigambye. Olwawo okusanga omusajja ng'alina ssente nganze ate nga ne lava akikola ki. Kati ze ebintu ebyo mbirina ebyo nina ssente ate nina lava gye nsuubira gye batakuwangako. Naye bannange Sharifu ogenda kunkozesa ensobi mazima ddala. Ndaba gy'ontwala ogenda kunkozesa ensobi. Kirabo eyo si nsobi wabula ng'omuntu kirowoozeeko bulowooza oba okiŋŋamba nkya oba leero oba next day n'oŋŋamba Sharifu kino kyenkoze ntya naye nga si nsobi. Kyokka bannange Sharifu mu butuufu kale olaba
nze nampulira ndi confused ebigambo byoyogera ekituufu kale binnyumira naye ndaba ogenda kunkozesa ensobi kubanga olaba ekituufu Nsimbi mbadde mwagala naye ndaba ogenda kunkozesa ensobi bambi talina kyankoze ekituufu mwagala oyagala male kufumita kiso akuba etteke oyagala kola ate okumanya talina kyakoze kuba kati olaba Sharifu ekituufu bambi talina kyankoze naye kale ngenda kale kusigala nga nkirowoozaako naye sikuwadde essuubi naye ngenda kirowoozaako kirabo embeera eyo gyawe neeyo esobola okubeera nga etebenkera mu masekkati gaffe ababiri nze naawe kyokka bannange ate kati wulira byoyogera yenna nkutte mu ngalo ne Sharifu kati olaba owuliddemu just nkukutte mukwasi mu ngalo oyina empuliramu gy'owuliddemu tetunnagenda wala naye nga watyanga ompadde omutima gwo Sharifu gukola kimu mpa omutima osirike Mukama Katonda buli kimu ateekemu obwangu ngenda kukutuusa we batakutuusanga oba kwambusa ngaakutwala mu kizungirizi ngenda kulaga obulamu bwobatolaba kati omanyi Sharifu kankirowoozeeko kirabo yenze musajja wa kugwana kirabo ndowooza munange kangende kale munange lwakuba nkoze bubi okuva wano nga oganye omunange okutegekerayo akantu konna kubanga olaba mu nnyumba muno temuba kkubo kituufu naddala ku bantu b'omwami wange nga mujja waka nga ekyo eky'omwami kyo kirekeredde atoddamu kyogerako kubanga nze ayinzi naawe ate kati tuli birala nnyo twasuseewo dda oluba Luganda olwaffe naawe kati luli wala nnyo lwasuse ku ky'omwami wo lwakuba nti buli wagijja nkoma wano simanyi nnyo byenyumba efaanana biki ebigirimu nkoma wano ate olowooza eriyo ekyamaanyi oba toyagala kulaba lwaki nedda nambuzaako obulise sina nakyenyiza kugamba kuba kati obeerako kati wobadde kusalawo nambuze kakati olaba washroom kakati wano kisenge ky'abaana then na wano kati wano wewange mu kisenge kikyo gy'osula kakati kirabo mbadde nsaba ekikyo nkitunulemmukko nange Sharifu nsabye busabi nkirabemukkoko tuyingireyoko nkale tewali buzibu nkale si ekyo kyobadde oyagala munange kyekino kyennyini kirabo kino ekisenge nga bwenkiraba kirabo kyetaaga omuntu ayinza okukibeeramu nga nze naawe kirabo mbadde sinatuukako mu kisenge kye naye byonna nga wenkulaba byonna ate wentuuse mu kisenge kyo mwana wattu nga kiki nga kyekino kyennyini wentunuulira buli kintu ekiri wano naba kitwetaagisa abantu aba Sharifu ne kirabo ekitiibwa ky'ekisenge kino kyonna cosmetics zo waliwo waziteeka ojeewe kubaka perfume n'okwata nonyega ka perfume mu kisenge kino tekyetaagisa mu nsimbi kirabo tunulamu kirabo oli mukyala wa kitiibwa naye ku nsimbi wakamu grade wessaamu grade naye naawe muno omukakkanyiza nnyo Sharifu kubanga kaakati olaba omujevunye nnyo olimba naawe omujevunye nange n'obanga ate kwegamba ekinzingiramu takimpisiza bulungi muno omujevunye nnyo naawe kirabo nsaba onsonyiwe mu butuufu wembanga njogedde ku linnya Nsimbi kati ngenda kukyusaamu sigenda kuddamu kwogera ku Nsimbi ngenda kwogera ku mannya abiri ngenda kwogera ku Sharifu naawe kirabo oyo Nsimbi simumanyi simulabange sitogenda kuwulira nze mufulumya ku linnya limu kamwaga noyita Nsimbi onsonyiye maama
Sharifu. Obugambo obujjawa. Banango ino obugambo. Nendoza kati ekisengo kirabye tugenda. Ekisenge kyo sirina kyenkyagamba naye mbadde nsaba akatalekeka mwana okutula okukooni ku buliri mpulira obugonvu bwawo. Tewali buzibu kale tuula. Kale yeyongerera ddala wano Sharifu. Shamu, kyali otabuddeko obwoyika. Mvenga totutabulidde. Gwe nani ati? Nze n'omwami wange. Kwegamba weefuddeko wekaweka kutufudde nako. Tokimanyi nti ebintu byonna gyonna olina ogikola. Kati nnyaba okusala. Weekuŋŋaanye ogende mu ffumbiro, otegeke amagi, oteeke ennyaanya embisi, osseeko kedo, waliwo n'amakooni agasigaddewo, ogafumbe bulungi nnyo ku gaasi, ogateekeko ebbali, osseeko n'obutungulu obubisi. Kuba omwami wange abyagala nnyo, bitegeke bulungi, obireete obisse ku dayiningi. Nze nze mu bisengekola byange, wabula ojja n'ompita ng'omaliriza tujje tulye. Nya, omwami teyakunnyonnyola mirimu gye nkola wano. Nze ndabirira binyonyi na bisolo. Okitegedde bulungi? Binyonyi na bisolo. Okuggyako nga naawe ogwamu eryo ettulu. Ogwa ku kinyonyi ku kisolo ndyoke nkulabirire. Nawe Shamu, tokimanyi nti ndi mukamaawo? Ndi mukazi wa mukamaawo, kitegeeza ndi mukamaawo. Mukyala nnyabo, nze wano siri awo sigaalo. Sigenda kukola mirimu ebiri, ekyo ne boosi wange akimanyi. Ndabirire ebinyonyi, ate ndabirire n'abantu. Kuba naye bw'abaawo abyekolera. Okitegeka? Kati engeri gy'oli mukazi, yitaawo. Effumbiro liriri. Ogenda otegeka ebyokulya byo n'eby'omwami wo. Yitaawo. Farida, munange neetonda byenakugenda byonna. Nendowooza nti mwasigala muyagala n'omwami wange. Bambi nsaba kunsonyiwa. Wakati wafuuka wa Luganda. Naye mbadde nina kyenjagala okusaba. Onnyambe nti engeri Lucky gyali nti mwana wa bba wange. Nga nsaba ekintu kimukkirize omutuwe. Tujja kubeera naye wano. Bambi afune ku laavu ya daddi. Nange ejja mwagala kuba kati mwana wange oba mwana wa Faisal ali mwana wange. Ngenda mwagala tujja mulabirira bulungi. Engeri Faisal gy'ayagala omwana. Afuneko ku laavu ya taata. Afuneko n'eyo bond gye yeetaaga eya taata. Bambi nja mwagala. Faisal ekyomwana bambi ekintu ekyo kimuve ku mutima. Ekyomwana kyo Farida neekakasa. Laavu y'abaana ngirina. Engeri gye ndimusomesa. Ngenda kwagalira omwana nga bw'omwagala. Era ajja kulaba nti mami we alina okwagala. Ate ne dadi wagenda mwagala. Bambi kijja kumuwewula ku mutima. Ng'omwana yo waali Lucky amuyita dadi. Nga luwajjajja n'essanyu ate musajja musanyufu. Faisal laavu gy'alina ey'omwana tagenda kujjula. Agenda mwagala. Mukwano wanje. Ate totandika kusesema bintu bitategerekeka. Kati ekyo kyo bayita ki? Bwe naye ababaawo akakanye puresha y'omwana otandise kamanyiiro. Omanyi oyo omwana kyategeeza gyendi. Okimanyi? Oyagala kutandika kumanyiira. Oli ku bizinensi yange nnyabo omanyiira. Komya n'akamanyiiro. Mbwera mbalake era lake. Kati olwo abalala bataatawe mbagambe ki? Lake bizinensi yange gwe ky'oba omanya. Nali kugambyeko nti nina omulimu gwenkola. Nga bw'olaba gwe bw'olira essomero. Nga bw'olaba ow'edduuka bw'akeera ku makya naggulawo. Naawe nga bw'okeera ku ssomero lyo ng'ogenze kunoonya ki? Ssente. Na buli wa bizinensi yenna nga bw'omanyi wa bizinensi owa restauranti, simanyi stationary, simanyi biki ebyo byonna. Lucky
kyali gyendi bizinesi yange capital. Farid, ate Lucky ajja atya okubeera capital? Omwana omuto ajja atya okubeera capital? Kyogamba mbu tugambe mbu gwe weewuuza mbu gwe atakimanyitize ndi w'abasajja. Wenagenda okuwera Faisal era okimanyi ndi w'abasajja. Lucky ayina bakitaabe nga 8. Ayina bakitaabe nga 8 omutuufu ye Faisal. Ate wenkikugambye si kugenda ng'okyenjeeza gwe ne muganda wo. Lucky bizinensi yange. Wabeerera bizinensi yange ndowooza otegeddewo. Farida, kakati omwana tugenda mutu wamu nga ffe bazadde be. Bulira nno. Bazadde be muli bameka. Womanyi obulumi bw'omwana. Omanyi we bazaala omwana. Kati kyoyagala otegeeza. Nti kati olwo wenagamba nti nno nnyambye Faisal alekerawo okubeera ku pressure y'omwana nakule wafuuka muzaddewo. Farida, kale totunuulira nze. Netunuulira omwami wange daddi we. Gwoba otunuulira. Kuba bw'abanga ye daddi we nange aba wange. Nja mwagala. Ye daddi we tetugaanye. Naye ekinene nnyo bwe mbamba yambye. Ate nga gyamba gwe. Nnyinza obbawamu mu wiiki olunaku lutya lumu oba 2 weekend. Kati baba balese ssente nga bambuza ate omwana yalazeewa nti olwo nti yalaze. Olwo nze nneme kulya bw'onondiisa ye n'onooba onondiisa ssente eziva mu oyo omwana tozimanye gwe muwendo. Naye bannange Farida, oli mmekete ya mukazi. Nze ndi mudiribada naawe. Naye weewulira. Halo Kauthar. Ogamba otya? Nange gyendi. Ndi wano mwana gwe mbadde mbirowoozaamu. Ekikazi kinkedde. Mwana gwe kinkedde nga kimpa mirimu naye nze munnyonnyodde mulazeeko mulaze nti tajja kunsobola. Ekyo naawe nze nkimanyi. Ebyo mbimanyi naawe talina kyagenda kukola. Nze ekyandeeta nkimanyi kati simanyi oba yakiteebereza oba akirowooza naye nze naawe okimanyi bitwateesa. Kati ye byaliko sibitegeera. Naye mulaze muwadde levo ajja kunyumizaako n'omwami we. Nze tayinza kummanyiira naawe. Kali. Wanje. Obadde weeyogeza wekka. Mbaddewo n'omugenyi naye agenze. Era gwe mbadde nziza okubuuzaako. Oluddeyo naawe. Agenze. Abadde abadde Farida. Farida yabadde azze. Farida yabadde azze nga njagala. Adda yagala ki? Naye tulimaliriza. Okay. Kale kasita biwedde. Era tulimaliriza. Kaakati bebi. Nina kyenjagala okusaba. Saba ki? Mbadde nsaba. Ono omuwala gwe waleeta atuyambako wanene. Ndaba takola bulungi mirimu, yeebaka, buli ssaawa olw'okutazifaako, ziri wakyafu. Kwegamba buli kimu mpulira ng'ate nze omanyi saagala bintu bikyafu. Naye ategedde nti siri mwangu. Ogenda kujja enkya? Nkulinze ojja kunsanga. Ojja kunsanga mwana gwe. Kale mukwano, kankulinde.